Mufufanga tuvuddeyo ttiimu y'eggwanga eya rugby ekakasizanga bweri enneetegefu okuttunkana e Namibia mu mpaka za rugby. Omutendesi wa ttiimu eno John Duncan ategeezezza nga bwe yeetegese obulungi okuwangula Namibia nga wadde ebadde yakubwa Kenya. Katende Brian abadde erugogo era bino byatuleetedde. Newankubadde ttiimu y'eggwanga ya rugby yawangula Kenya gye buvuddeko, omutendesi John Duncan ategeezezza nga bw'alina essuubi mu ttiimu ye oluvannyuma lw'okumala akabanga kanaku 9 mu ggwanga lya South Africa ng'etendekebwa. Mu mpaka ez'okwegezaamu ttiimu y'eggwanga yasobodde okuwangula kilabu ya Bloemfontein Police ku bugoba 24-22. Omupiira omulala ogwazanyiddwa kilabu ya South Africa eya Cheetahs ey'abali wansi w'emyaka 21 yawangula ya Rugby Cranes ku bugoba 38-13. Omutendesi ategeezezza nti bingi bye bayigidde empiira egy'okwegezaamu. We expect a physical battle with the Namibians. I think they will play very much a South African brand of rugby, where they'll play a territory-based game and try and assert their forward dominance. But at this stage, we're not focusing on what the Namibians are doing. Okufaananako n'omutendesi we kapiteni wa ttiimu y'eggwanga Michael Crouch ategeezezza nga bwe bali abeeteefuteefu okwenganga ttiimu ya Namibia eneetuuka mu ggwanga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno. Mu kampu mudi eri waggulu nnyo, buli omu ayagala okuzannya geemu eno kubanga eri waka era buli omu ajja nnyo mu training n'alagawo kyalinawo. Ettiimu y'eggwanga yakuzzako empiira 2 egy'okubugenyi bw'eneddingana n'eggwanga lya Kenya ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gw'omusanvu ate yakuzannya Namibia ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwe gumu. Uganda yasuumusibwa kuva mu kibinja B nedda mu kibinja A oluvannyuma lw'okwolesa omutindo mulungi mu mwaka gwa 2014. Ettiimu eneekulembera ekibinja n'obubonero obungi yeneerangirirwa ng'empanguzi ng'eneesembayo wansi yakusalwako edde mu kibinja B mu mwaka 2017. Ku Kingdom TV amalindiro g'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.